Emisa y'okujaguza emyaka 5 bufumbo butukuvu bwa Ssalongo Francis Kyaza ne Nalongo Florence Kyaza abatuuze b'Emaganjo ekulembeddwamu omusumba w'Olugazi Ewummula Mathias Kamanya ng'ayambibwa akakulira ekigo ky'Ejjinja Kalooli Father Sylvester Buyondo n'abasosoldeeti abalala. Ssalongo ne Nalongo Kyaza baagattibwa mwaka gwa 1998 era ne bazaala abaana 12 nga bonna Katonda akyabakumya ate nga bayivu. Omusumba Ssekamanya mu kuyigiriza ajjukiza abakristo nti ekyobugagga ekisinga obukulu bwe buntu bulamu nga buno bwe buyambye bakyaze okutuuka ku myaka 5 era n'asaba abaana baabwe okulabira ku bazadde baabwe. Bino mwe abaana bye babagamba tujaguza abakadde bafe myaka 5 obayigidde kuki. Asabye abafumbo obutazaalazaala buli wamu kubanga kino kikaluubiriza naddala mu kugunjula abaana naddala nga bangi. Bw'ate maama yazaala wano wali anabayigiza atya okukola taata etya neggula azaala buli mwaka azaala 2-3. Babagole bakyaze batubuulidde ekyama ekibayambye okukuumagana emyaka 5 nga basanyufu. Yali tanywa mwenge, tanywa sigala nga si wa biduula. Ninjika kiki kyayagala naye nayiga kyenjagala. Ku lw'abaana Kidibo Grace Bakyayita Kizito ayogedde ku bazadde baabwe ne ku bulamu bwabwe. Batuyigiriza bingi ntusuubira nti naffe ng'abaana tujja kukola kyonna ekisoboka. Ate libadde ssanyu jjerere nga bafumbo Ssalongo Moses ne Nalongo Gladys Kawonawo baddamu okukuba ebirayiro eby'obugole oluvannyuma lw'emyaka 5 nga bali mu bufumbo butukuvu. Bano babadde ku kkanisa y'abatukuvu Philip n'endereya ku Lutikko e Mukono ng'omulabirizi wa Central Buganda Ewummula Bishop Jackson Matovu yakulembeddemu okusaba kuno. Olw'ebirungi byonna eby'ettendo by'okoze emyaka 50 n'emyezi egiyiseemu akweyongera okwagala okubeera naawe omulabirizi Matovu bw'abadde abuulira asiimye bakkawonawo olw'obuweereza bwabwe eri Katonda nga tebebali ate nga n'okukuza obulungi abaana baabakuza nga batya Katonda. Alaze okunyola olw'obufumbo bw'ensangi zino ng'etebeva ku bafumbo butawangana kitiibwa nga n'abala obufumbo bagufuula musono. Ekitegeeza nti wabeerawo bisomoza wabula ebisomoza bijja nga mwekwata Katonda ne mubisindika gyali nga mumusaba ne mumwesiga abamaddawo ekisomoza. Matovu era abudde gavumenti ku ky'okukuba nga omukka ogubalagala mu bantu ate nga gugula buseere kyokka nga malwaliro temuli ddagala. Obuzibu tebumalaawo obuzibu bwonna waabwo wabeerawo omuntu akoze obuzibu ate bwe toleeta buzibu bulala nolowooza nti anaalongo. Oluvannyuma abagole basembeza abagenyi baabwe mu maka gaabwe agasangibwa ku kyalo ekitali kisanga ku nkinzi z'ekibuga Mukono gye babasanyusiriza. Abagole boogeddeko ne Bukedde TV ne beesuubiza okweyagala okutuusa okufa lwe kulibaawukanya. Musuubiza okwongera okumukuuma n'okutambulira awamu. Twebaza Katonda okututuusa ku kimu. Sise ebirungi n'ensubuga Henry byakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.